Yes, njagala okubanga mbabuzaako olunaku olwaleero nti musibye mutya. Olunaku olwaleero twagala twogereko ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga omuli n'ekyokuba nti Fred Lumbuye munnange yakwatiddwa ate n'eggwanga ne liba nga ligamba nti essaawa yonna bamukomyawo wano. Naye tetunnamulaba, tetunnabiwulizaako nti yatuuse. Olunaku olwaleero yogera naffe ku nsonga ezo, ate teweerabira nga tetunnagenda eyo nti gwe wenna omusuubuzi alina ebyamaguzi byo mu ggwanga erya China. Obadde wakatandika okusuubula oba watandikako dda naye okutambuza ebyamaguzi okuva mu China okutuuka e Uganda kukutawaanya nnyo. Njagala okutegeeza nti GTC Cargo oba giyite GTC Air and Sea Cargo ye kampani yokka ejja okusaabaliza ebyamaguzi byo ng'ekozesa ennyonyi oba ng'ekozesa amazzi bituuke wano mu ggwanga weeyagale ku sipiidi ey'amaanyi ennyo ate ku miwendo egya wansi. Olunaku olwaleero wandikubye ku ssimu eyo n'oba ng'oyogera n'abakungu okuva mu GTC oyambibwe bizinensi yo ereme kubanga efuna buzibu bwonna. Ali ku ssimu asoose yogera naffe ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ani ali awo asoose? Sebo. Halo baba. Yes sebo. Wewe kututimbita muganda wange oti. Era nga tusiima empeerezaayo ey'omulembe. Lina eddoboozi ly'owulira ery'omulembe lya muganda wa Cheptegei Susu Magic omusaada wa Kyabazinga ng'era mulunzi wa Ssekkoko edda omulembe nga nsinzire wano ku Igenge e Bugembe ku Ndego yegodde ekibuga kya Idinda ekifugibwa omudingu Meeya Kasolo. Baaba olina sipiidi oyogera. Agamba atya Susu Magic? Bugembe ali atya? Bugembe tuzira taabu, tuli nkyala. Tuli eno tuli mu mbeera ya kweyiyayiya. Oluvannyuma lwa gavumenti otuvaamu. Akawunga sente temwafuna. Wangi sebo? Nkuwulira. Fred Lumbuye singa bamwiza mu iwanga. Bajja mutuleetera kwene e Busoga ffenna tumuboneku. Wangi? Oba ba Kampala bonka n'abajja omubonaku. Simanyi ebibuuzo ebyo sinza biddamu. Ne kati mumwagaza ki eyo? Ebusoga ekoleyo ki? Atuleetere ku Kigula Lwigi muna. Nze nkyesunze ino muganda wange. Kale simanyi kituufu. Ndikiriza neebaze omusoga omulala ati Perusi Kyamutaayi olw'okuwangulira eggwanga lyaffe golodi mu mpaka the Olympics. Kyamutaayi si musoga. Muganda wange. Babo yo musoga mwene wawu. Asibuka mu kitundu kyaffe wano ekyetebwa Mutaayi ng'ojja Kamuli. N'abasoga abandi basobola okundulira ku kino. Baba yolowooza nze okulunda Ssekkoko nzira magezi. Sijja kukaayana naawe kubanga gwe olabika olina ensobi zo zoyagala okaayaniremu. Sijja kukaayana naawe. Olowooza nze nina amaanyi agawakana niiwe buli ssaawa. Nina ebyokola ebindi okusinga okwiraawo okuwakana niiwe ku bintu ebyekyana ekito. Oyinza otya okuba ng'okola ku leediyo yenga tokolera ku idala ka risaaki ye wayire katono kati. Aye pulizenta wadankaana ino. Watandise bulungi naye ate ndaba okomekereza bubi. Simanyi mulamwa lwaki ogusudde. Toli ku mulamwa. Weeno oviire ku mulamwa. Buli kiseero yenda wakana n'ebintu by'ozira ku mutwe n'amagulu. Wabaire otandise bulungi. Aye kati saawa eno oli kwebuza magezi. Pulizenta kiboneka emanayo ntono. Muganda wange, gwe wagikebeza ki? Susu Magic, no. Weddeko. Ali ku simu. Omulala sebo oba nnyabo. Wangi taata. Nze Matalisi Cheptegei, Kipulimo, Perusi Kyamutaayi, solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Perusi Kyamutaayi, mukazi. Tewali buzibu. Abakazi bose bantu, gonna gange. Kale, tewali buzibu. Omukulu Fred Lumbuye ow'ekiggula Lujinga yakiguddeko. Sajja baamukutte. Omusajja abadde yeggulira oluggi lwe. Abasajja kati baagala ku luggala. What a joke.
ate nze mbadde nsaba ekiggula luggi kitongozebwe. Ng'ani akitongoza? Gavumenti. Wangi? Etya? Kitongozebwe nga kye kigambo ekikozesebwa bwe muba temunnagenda wala mu nsonga yonna. Singa waba waliwo miitingi osobola okugamba katutandike n'ekiggula luggi. Nampaako ensonga ze mwogera nga miitingi tennatandika. Singa otwala omuwala out ng'osooka omugamba kansooke n'ekiggula luggi ng'omubuuza muwala gwe olinamu ku ssente ezikuzzaayo, bw'aba talina ng'omuta ng'addayo nga bukyali asobole okutambulawo. Mpulira taata. Ekiggula luggi. Singa omusajja akutwala mu loogi ng'osooka omugamba mukulu tusooke n'ekiggula luggi ndaga ku biwandiiko ebikakasa nti tolina ndwadde za bukaba. Ekiggula luggi kijja kuyamba abantu baffe obutagwa mu buzibu. Era pulezenta nsaba onzikirize ntandike n'ekiggula luggi. Genda mu maaso. Abawala be tutwala out kyokka bwe mumala okulya ne tubavuga nga twolekera loogi ne mutandika okwesiriwaza mweyogeza solido kati ondeese mu loogi bamaama muba mwagala tubatwalewa musabo nze akawala akanaddamu okuŋŋamba ebintu bwe bityo kajja kumpulira obusungu omwaka guno. Wangi? Tukooye soseji eyo. Solido ng'oli mukoowu. Ali ku ssimu. Hello? Presenter. Wangi maama. Nze maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. Yes, ogamba otya ku bigenda mu maaso nyabo? Sebo okusookera ddala nsaba onzikirize nkulise Eddie Kenzo akabenje. Mazima. Mukama yeebale kumuwonya omulabe. Owaayi, amiina. Ate nze ndowooza Butricious Daisy ye yaserezza emmotoka ya Eddie Kenzo. Bannange omukazi yakola ki oyo? Oyo omukazi muzibu nnyo amenya ne banka. Kulira bibyo. Ate kambuuze ne ku muvuzi wa taxi ng'emabega waayo awandiikayo ebigambo fa ku kyendi kati. Naye ng'ekimotoka kyo kikadde kizibu. Ekimotoka kijjudde obutalavu kyonna baakitomeraatomera kyeweta naye otulemeddeko mbu tufe ku kyoli kati. Kimotoka kirina n'enkanyanya kyakutukakutuka dda owoza mufe ku kyendi kati ne bwe tugezaako okufa ku kyoli kati wakutuka. Bannange Fred Lumbuye yalabye n'okumukwata naye ate nze ndowooza ogw'omuziina gw'omukazi ogutunda engoye ewandegeya Butricious Daisy oyo yalina okuba nga ye yalidde mu Lumbuye olukwe. Atya nnyabo. Anti agamba engoye z'abaami azijja ttake. Olowooza si ye yagambye ab'obuyinza Lumbuye waasula? Naye ono omusuubuzi asuubula ngoye. Engoye z'abasajja golowooza abadde azisuubula kwani? Simanyi. Azisuubula ku Lumbuye. Wangi? Bwe tulaba t-shirt Lumbuye z'atera okwambala zeezo zennyini Butricious Daisy z'alina mu kiyosiki ye. Yes, zifaananira ddala bwe zityo zonna z'alina mu dduuka. Mpulira bibyo. Simanyi. Naye nazzaawo ne ndowoozaamuko. Watyanga Lumbuye tumulaba mu mpaka za marathon mu Olympics. Eza leero. Nga yagenze kutuweereza kiggula luggi kya marathon. Wangi? Naye omukulu omu yatugambye mbu ku Saturday Lumbuye ajja kuba mutaka mu ggwanga. Naye paaka kati teri yatutemezzaako oba yamulabyeko wano oba yamulengeddeko wali oba teri. Kituufu. Tugira ndowooza tulinda.
nabadde ntegesa amatooke gange n'ebijanjaalo byaki nga njagala lumbuye agule ku mmere bulijjo ali eyo bweru bulijjo tumulabira eyo nga nninda nanga mpagireko omuntu omusibe oba abakwatiddwa kati aba agenda kugulako ati emmere atasobola kwetaaya naye musajja gwe lumbuye gwe twogerako olabika tomutegeera oli alina drone eziketta buli wamu ezetegereza buli wamu gw'oyinza okulowooza bamusibye naye nga yalabalabiriza dda essaawa yonna drone zimuyamba Majoani ng'oyogeza bukakafu senga bakuyita obitebye ab'amateeka osobola okwogera obulungi obirambulula hala Mama Joan ensonga zoyogerako ovuddeko obese hala wawula yoza wali sebo yoza leta amazzi tata alo iwawo nyaawo awo iwawo alo mukulu twakutte dda oli muyiwawaawo simanya uko bwawula bansonyiwe oli muweesi omanyi simanyi batutadde kati ndi mu kuwawula kidduka tulina okukola tunoonye ssente ekyo kituufu mukama yeebale kutujjukira era ekinkubiza essimu kwebaza bawuliriza olw'okunsabira bakusabira bambi nze Kiwulenge Piriton omuvuzi wa takisi wano Nansana ku Yesu amala Speaker of Parliament eyawangulwa akalulu era ebyo tobivangako sebo nnina ekibuuzo leero lwaki toteesezza ku byalumbuye nga tonnabuuza singa mba nsiba empale zipu n'enkwata amaka nzikirizibwa okugatunda nziraamu oba otunda